Nchi kikutiisa okuzaala? Ndaba nga tanabera ready. What makes a girl get ready okuzaala? Ebintu byakyuka. Nti togenda zaalira muntu ng'omugenda mubalirako. Before when I was in high school, of course yangambanga nti zaala wabula yangambanga wabula nkubuulire bw'omala okusoma. Yes. Zaala yakaanako. Akyakusaba. Ne nange mubuuza nze nzaale mwana. Jeff called me and he was like, I want to help you. It was not a sign, eh? No. But then you have to have your own money. Yeah, your own finances. But that's how it is. No. It's how it is. Someone discuss. No, we don't go to discuss it. Because that means I have to detail. No detailing. If someone says we're going to help you, or later. No, I think things change because Jeff at one point told me, tell people to bali muyimbi ngoina mu sente zo ngo ngayagala nkuyambe jangu ngenda kuyamba. He said that to me. Tell them bagambe ojjo kuyamba nayo jane finances zo. Yes. Kati yaba kuyamba muki kulondera music mulungi kuyamba kokola production abantu bangi baba n'ennyimba ennungi naye nga it's poor production. Yaba walugembe beddira kisimbo beddira mbizi mbogo oyo magembe ne bugembe beddira bawalugembe beddira biki Aroma oli mukazi mugala tomanyi bika nze ndi mulangira ndi mulangira ndi ulikisengeri abembogo teri bambogo baba bugembe Lwaki weegaana emizigo yengo otudde nga ali ku lujjuliro kiki wengo otudde nga ali ku lujjuliro mwagala ntulenja nkantula bwanki luli obadde otudde nga amagulu gagaziiza ne ngamba oli mwegazi mulungi abula bannaye kate mbadde nagazaayo naye alaba ne ngamba ono mwana mwegazi mulungi oli otya Aroma? You good? How is music? Not bad. Not bad. Obusige wabunatera obuukako obutereeza. Odikako byaki? Byaki sibisako mbyagala. Kiki? Boyina tebukumala? Mbutono. Oli mulema? Malako. Sina ndi mulema wa bukowekowe. Glue ya bumalako. Glue? Or eyelashes. Oh, yeah. Tiwestasaako mbanga wano wabaweerere. Bao tattoo. Ate tattoo emala. Simanyi tattoo ebikola anyway. Okay. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndine mwana muwala Aroma. Yola. Biyebeze kuba boys ani friend wenyu. Bonna. Okikola Aroma. Kubombya ani friend wenyu. Bonna. Bwotuuka mu ddiiro oyambuka oda side eno oda side eno. Beera mu ddiiro nkoma. Ekitegeeza ogendayo. Bayimbi bannaye nkyalayo. Otera ogendayo waba bitu? Si nnyo. Naye ng'otera? Once in a while. But I know that place. It's not like I don't know that place. Yeah, I've been there before. Nga mugeza promoting oluyimba lwamu? No, kwebongako nga bakyali. Oh! Oli... Ndale manyi nnono manager ba meeting abayimbi ne bajja mu studio. Era. Kadurama ne bagamba jangu keeka. Nedda ddia. Abantu temukyagalya ddala tube na mikwano. No, it's okay that sikubulagirira na mikwano mbuuza then nogendako ewaabwe. Manyiyo. Yagala neesenga atamanyiyo mazima ddala. I know. Yenga lwaki batumanyiyo. Unaine empalana. Ate empalana. I'm just asking. Oyinza kuba bali bakuyigiza newe baatuuka okuyimba naye yayina amaloboozi. Naye mubadde ki? Bali bakuyigiza amaloboozi? Dasoyisaawo ki? Lwaki ogikaka? Nkakankake. Otandise ogitusibako. Naye omaze ebbanga ki nga togendayo by the way? It's been a while, by the way. It's been a while. Yeah, it's been a while. I've not seen you guys perform together oluyimba lwoku stage when home. No, videos nyingi more than even 6 times. Nga performing. Yeah, muli wetwesanga backstage. No, nga ngamba nga baba bookings ng'ogenze kuyimba nabo nga si kivulu kya muntu. Yeah, ne webanga batubukizo bakushoye mu ne twesanga abantu nga webali. We perform together that song. Nga bakubookings ne bagamba mujje tugenda onnyimbireko.
ate kati baba babukinze nze mbirabyenga it's a whole different brand like ebweru someone bamubookinga n'agamba nolimba twalimba laffe naawe ne lunyumira abantu tugende ebyo tebitera kolanga ku tour so muyimbi oba alina tour n'agamba ojja kujja omupisizeemuko. I think it works like that, but definitely tuba twesanze awantu we sing our songs together. Coincidence. Kati 10 years ogenda kugira? Of course I have to be there. Have you started rehearsals? No, I haven't. Right. Ndayimba nabo oluyimba lumu. What rehearsals do I need that much? Okira no babeerera unzina abayimbi babeera mu rehearsals abanabwe. Ndina nabo oluyimba luki? Lumu kitegeeza n'ebigambo mbimanyi. I'll go there prior the show kuyisaayisaamu. Nina promote eyatabukidde omuyimbi omusa wa rehearsals za mwezi mulamba n'amubuuza ennyimba sigo waziyimba. Mwezi mulamba ogenda rehearsinga biki? Band. Ku rehearsingamu na band. Andi kakati nawe kyoyogedde oli kyabadde agamba oli ennyimba zina luyimba oba ogenda rehearsinga biki? Anti kati concert si yange naye kati nga gwe nanyini concert olina okuva ku luno oluyimba odde ku luno olina omanya kyemugendo zina olina omanya break weri olina omanya kati ebyo ebyokuzina wabimanya Aroma ayingiriramu wa kyokka ekintu yakireese gwoge nyini gwakireese olina okumanya no rehearsals choreography and mu luganda kyogedde bubi bwe bakyogera bata mu luganda olina okumanya gogenda ozina oyingiriramu kye bagenda ozina break biki naye bannaye dayasi it's not that you... exactly okay kati oli mu management ki right now? No, sina. I just have a team that I work with. Yeah. Kati gwe boss wo. Siri nnyo boss kubeera ne timu yange tuteeseza wamu. Ate lusigala gwe boss. Mu your seat ne mugamba nti tuteesa ebimu babinyamba nako nga sibimanyi. Ebiyise ewange ne biyita ewange, ebiyise ewaabwe ne biyita ewaabwe, but it's not like I'm a boss. No, I'm not a boss. Yeah. Era musayininga lulinga bayimba oluyimba lw'abana kati ate waawo abate yamusayininga namusayininga ddi kitegedde mwinayo endala? No, tetulina era temusobola kuba nazo kisoboka anti that's later nga mureconcilinze tureconcilinze nani ne mugaa katukoleyo akayimba akapya no reconciling doesn't mean toli mwinako obuzibu kati oluzungu mwe mulukwata obubi. A reconcile can be you've been gun mugamba now let's record kitegera tugenda kukola n'obuyimba obulala kana akapya ne gundi ko katambula katya Mpeke Anknown yo mwana w'abakadde be bati bakamabe bakadde abakazi abakulu jebale emirimu anko nakulabe Anknown ye yatugambirawo bakamabe yatugambirawo ye bakamabe be bakazi abakadde bamuteka mu Sente bakamabe era tayagala banyiiza nakyo kati ate nalabye abanyiiza engeri gyakwatirira ono si abuntu bulamu eno gyogwa afe tuba ku mulimu nemwekwatirira mutyo tuba ku mulimu era obiraba biri mu kisenge biri ku set nati kyeŋŋamba nemwekwatirira director yabaga mwekwatirira. Exactly. Didn't you develop feelings? For what? Oli maaso g'abantu abiri mbole kuba bakutewe bati ku lubuto ng'ogiramu abaki. Firimu zammwe ziri kumpi. Tonkwata ko nja kuyika Aroma. Nze tonkwatirira nnyo munnange. Omukazi wange akuba ebikonde. Wamanyi ne mukazi we bamakubira eyo ze sibaayo. Gwe nemwekwatira nemutavaawo. For what? Si oli mukasenyiga. Sina. Engeri gye yeesaagulamu eminyira. Otuyaje nyindo. Gwe, don't you develop feelings with omuntu nga akwatirira bwati? Okisooka the way you were putting on bugamba jangondye. Obugoye bw'oli yambadde muli naye. Bugoye ki bw'ogamba? Bwe walimu obumpi obwo nga bugamba jangondye. Naye okimanyi nti no kuseti mubaako abantu nga 2. Nkolage ku zi videos za behind the scenes. Kubanga oyinza okirowooza oba okyamubaako abantu more than 20 people.
twakola ne Frank ajja n'abantu like mumanyi ajja ne team ng'abantu bangi olina makeup artist olina team you have your own people so the whole audience is big. It is work just kwegamba ne babalemesa bune batulemesa nze saagala seka wantalo n'omusajja wantalo ebintu bye byantalo these days otuliwa nnyo nga onaga behind the scenes luyimba kiro ovuddeko okuzaako lwa Unknown kyamisana na kyaggulu. What's that? Luyimba baluyita kyamisana na kyaggulu. Is it a solo? Yeah, it's a single project. Why kyamisana kyaggulu? Kyamisana na kyaggulu. No, what's the content in that song? Nze nkwagala kyamisana na kyaggulu ng'omukyoli ku kalo. It's a song. It's a love song. It's a love song. Yeah. Nti omuli ekyemisana n'ekyeggulu. Hey. Wali ogamba ne Haji? Nali nyimba luyimba. Anga Haji yakuyiwa mwaka motoka. Haji yange. Ndi aloji Haji awo ne ngamba muwayiriza Aroma. Muwayiriza Aroma tasobola kugenda mu bihaji. Tompayiriza by the way. Apo kipuno wa wiki ejataliyo. Anti amwegaje mu kamera. No, tompayiriza by the way. By the way, you're not in a relationship? No, I'm not. Why? Last time I checked, bamenye omutima ne wamuka break just. We one break. Nenga alya ye wali. When you are in a mood. You're not in a relationship. Tell me true love. Never nang. No, I'm asking, are you in a true love? True love chechi, yeah. Oli mu relationship eyimiridde nti ono omusajja gwenjagala mulowoozaako kyamisana kyaggulu. Siri. Why? Because siri. Ng'ogyeko okumenya omutima biki ebigaana okubeera mu relationship Aroma? Simuyina omwami. Mbeeremu naani. Teri bakwana? Bankwana. Then? Gwe bagambye muli ankwana nga mbeera nawe mu relationship. Do you think that's how it works? No, you pick. No, gama let me study. I don't know, but I'm not. I'm really not, and I don't know why. Because true bankwana, but then I don't know. Kalinda kan cheroza. Tugenda kufunirayo ekisajja. Tusooke tufunire ggwe. Eki? Oli agambye toyina ekikyala. Tukufunire ekihajati. Oli agambye toyina kufunire ekihajati. Tusooke tufunire ggwe. Lwaki oyagala bye Haji? Ekitegeeza olina Haji. Gwe atandise ebintu bya Haji. No, but Aroma, it's absurd nti no. Oli muwala mulungi. Emayiyo gikubye savu bulungi. Nenga you're not in a relationship. Abayembi bonna abasinga bali mu relationship olumu agamba no, I have someone I'm seeing. I'm in a relationship. No, I'm not, by the way. I'm not. But when I do, I'll say it. Because how long have you been in a relationship, by the way? It's been a while. A year? I think more than a year. More than a year? Nga toli mu relationship. Nenga okwegata wegatta. Koweza ebintu bibiri bya njawulo. Nange nsobeddwa wenjola kwegata osanyuka. Mundeke. No, what are your qualities for a man to be within a relationship? Time. Teganya omuntu ampa obudde. Okay, gwe obugaba. Kati ne wemba kalenganye bunkake. Ndi muwala tubeera emotional. Oyinza ba wankola ekintu last month nga tomanyi nti wakola ki ekibi nti wakikola oba nyinza obba just nana kyennalaba eyo ku social media ne kinsigala mu bwongo ne kinyiiza nga sinafuna right time kyogera ne kunyigira for a whole month or even 2 months. It is possible because me I'm emotional na nakitereka so n'olaba nga nkwewala gwe bunkake lindako olinga yakunyiza last month ne weerabira omunyigira n'omunyigira nga wayiseewo a month. Nyinza obeera awo ne ngamba mukimanyi ono omwana ebyaddala yali sebamanyira nga nkwata aido yali anfeera n'olunaku yannimba nga nali nakiskipinga nga nakibuusa amaaso. Love is blind. Then my memory comes back. Ne ngamba ku luno wannimba obusungu ne bujja kati. It is possible because me I'm capable.
bintuukako. Ogira osigala mu bwasingo ebadde gundi emu wasinza basijja kusobola. Fembi tulina entondo kati awo oba ojja nyiiga obeereyo paka. Mbeereyo nno nsirike. Quality emu time. Time, you have to give me time. You have to be there emotional availability. Yeriwa. Emotional availability is Twitter binge. Yep. Mukiro binge, I want you to be someone I can talk to. Oh yeah. Nga seraliikiridde nti ogenda kunjajinga nga nkugamba, ogenda kundaba obulala nga nkugamba ebintu byange, ogenda ba hesitant, ngenda kukubira olwewo okurespondinga. You have to be there emotionally for me. Kinewe mba nyiza akantu katini nnyo ne nkukubira, you're going to pick me up. Nkubikunyumize biveewo binveeko. Wekala omuntu gw'okaaba naye. Njagala gwenkaabira kale. Emotionally. Of course, some money. Of course, some money, because why not? Kati we nakkaabira ebizibu, kati naawe n'oŋŋamba kati tukoze tutya baby, kati oyagala ŋŋende wanya. Oba nga ŋŋamba funa gy'ogenda omugambe akuwe ssente okomewo n'oleeta emotions. So of course some money, and of course be good. Kuba lesaagala nakyo nkinoonye walala ng'olwokuba gwe kyakulemye. Gamba omuntu amutegere kwa kizoegala be good what? Be good. Laba kojjaawo mubyogereko banga omanyi saagala ate. Oze ate why is she cheating? Why am I cheating? Ebintu by'olina okukola bikulemye okukola. Yiga by'olina okukola. Kati osobola kubanga ondya bulungi. Mpaka sente. Ombeererawo enkubira akasimu kukaabira ebizibu byange, you're my friend. Njagaza ekyabalala ddiya. Ate ono bwagaza. Mbagaza ki? Musajja akulidde bulungi. Akuwadde kasente. Rutu mmeka? Oli wa rutu mmeka? Sinzira nduddewo okulaba kyenkana ki. Gwe yangu y'okulaba aba wa rutu mmeka? Like when man kulaba regularly. I think twice a day is fine. Twice a day is fine. When man ndwawo kulaba 4 times a night. Nzo ba maze wiki namba sikulaba oyagala nkole ki? Kati weebaka ki? Wokuna tamaze mukka. Yamanyi. Aroma. Bwe naali eyo nga teweekakasa negattayo ono Aroma muleke. Muveeko. N'emyaka mivubuka era. Emyaka gwe toli mu bakadde. Nze nkyali mwana muto naawe okimanyi. No, abawala abato abasinga bali mu ba sugar daddies bakadde. Myaka gyaba kitaabwe. Just kale lwakuba abo abantu balina ssente. Kati nkitegeera lwaki omwana abakikola. Abe dated omuntu ali mu myaka oba kale enewe nga ginaatera okutuuka mu gya kitaawe oba nga gituukayo. Ole mufunyeeko. You still together? No. What made you leave? Obuzibu ndi mukaabe, I'm a cry baby. They are busy people. They are busy people. Yeah. Jafuna sente. Of course money, of course, but time. Tebalina time. Kyokka kya time kye kyaggoba. Bwali mu kisenge. Abo. Bakola. Ablande kabla bana twaze kwogera ku kitogere ku ndongo. Tugenda kwogera ku ndongo kwe tudda. Ne relationship munamo muli bantu. You fall in a relationship abantu bagenda nabaloza nti muli superior. But you know muli nga abantu abalala. Ebintu abantu balina okumanya ebintu ebibanyiga. Sugar daddy akola atya? Talina buzibu wadde n'akatono. Yakumaliramu empewo. Ne daddy. Amatagali gafudde. Anyway, Aroma, do you have a kid? No. How old are you? I'm still young. Early 20s. Early 20s. Olinga 23, 24. Early 20s. Early 20s. Tonatuka mu 20. Olimo 25 below. Yeah, auntie, that's 25 and below. Yep. Abazana bote bakubanja yo ku mwana. Bagamba already ebintu life gyolimu. Omanyi obuzibu obulimu. Sayo nabakuba ka catch ku mutwe. Muri mu kivulo omwana akoze biki? To be honest, ze mami wange yatandika okungamba ebyokuzaala nga nkyali na mu high school. Yes.
Reason being, I'm an only child. Gwewe ko mwana Ewaka. Yeah. Yatandika okusaba omwana ng'oli mu high school. Yatandika okungamba nkwegayiridde wovira mu senior 6. Zaala omwana omumpe okole by'oyagala. Nawe oli omu. Bakuzaalamu naawe. So you know how that feels. N'ate oyo azadde bangi. Awo kirungi wamma oli mukola kikaaki. Ngate osize ku bazaddebo. So far ate ng'okyali muto. Wait, you're the only kid? Yeah. And you in your early 20s? Yeah. Olaba nti tulina abaana myaka 18 ng'olwedde balina abaana babiri ku basatu. Okay. Obukyera bali mu ba friends bo? Basingle mothers ba? Yeah, some do. Nki ekikutiisa okuzaala? Ndaba nga tanabeera ready. What makes a girl get ready okuzaala? Ebintu byakyuka. Nti togenda zaalira muntu ng'omugenda mubalirako 100%. That's what I think anyway. So when basigenda kubalirako 100%, kitegeeza nga nze omuwala nina okubeera set. Nasobola okwebezaawo n'omwana wange. Nga wooli oba nga toliiwo. So I feel like if I'm not ready as a person, nange nkyazuukuka ekiro n'enkaaba nga bintabuseeko nga ndi nzekka nga te noonya gwe nkabira omwana oyo agenda kunkaabira twekaabire ffonna. Mufuuke ba cry baby babiri. I feel like I'm not ready. I'm not ready. I don't have enough money. Sina kye neekoledde ng'omuntu. I feel like I have to first have something. Simanyi endowooza yange nzoba ya kisiru but mpulira buli omu abeera ne preparations ze. Nandiyagadde mbeeko ne kye neekolera ng'omuntu. Nga bambi ne wenkuzaalamu omwana mwezaalidde ne woogenda. Wamanyi. Nga sikwinaako buzibu nga I'm not complaining. If you want to call... No, muli mulungi. Asobola okuba taata w'omwana wo. Essanyu lyayina ogamba agenda alya kiro kyaleero. So I feel like nga omwana wange kale nsobola omulabirira nga nze saagala nnyo focusinga ku muntu mulala for my own well-being. Kye kinkozesa. Njagala nkole then nzaale. Okay. Yeah. Okay. Bino byo obinyonyolamuko ku maama n'akitegeera oba still asigala agamba mpomo? There is a part of the story where I skipped something. Mami wange yazaala abaana 3. Oh, okay. Yeah. But then 2 of them, the boys, they passed away. Oh, so sorry. So that's and bad. Be baali abakulu. I was the last born. So sorry. So kunzizaako ku muganda wange gwenzirako, there was a space of 12 years. So and I was the only girl. So they passed away. So they passed away before you were born. No. Nga nkuze. Nga ntegeera nga nkuze. That's bad. So bamulekerayo ku baana? Yeah. Ate bangi. Omukulu yaleka abaana nga bangi. Amaki ekikuyinula olina boositulako abakuyita senga? Ogwo si musaayi gwange nti gwa lubuto lwange wadde era musaayi gwange. Of course mami wange naye yandiyagadde omwana wange. Yeah. So I feel like obwedde abo weebali batwetaaga nga family to be there for them. On addition kati n'owange gwendeeta nina omuprogrammingira nga naye wemprogrammingira naabo. You already have responsibilities. Already tulina responsibilities mu family ezitumala. So nange saagala nfuuke omugugu kuba kati awo ngenda kaabirana. So I want to have my children when I'm ready. Yeah. And mama used to okuteka ku pressure ng'okyali mu ssomero okuzaala. Right, onova mu ssomero otandise okuyimba oyingiza ku ssente. Takugamba nti kati ate pressure teyajongera mu kubongeza ate? Before when I was in high school, of course yangamba nti zaala yangambanga wabula nkubulire bw'omala okusoma. Yes. Zaala yakaanako okampe ogenda okola ebibyo. Kampe kazaala okampe ogenda oyiriba ebintu byo kazaala okampe. Kati ate? She does. Akyakusaba? Ne nange mubuuza nze nzaale mwana. Okibuuza ani? Nkimubuuza naye. Okibuuza maama wo? Maama wo bw'alwo yamubuuza ng'akuzaala nti awo kitegeeza gumiikiriza we naafuna gwendaba nti asaana ozzaala amanya maama nga mukuzaalira nga mukuwa lusoli omukulu Aroma tonyiiza nnyo maama ayinza okuba mukusaba lwa nsonga tekuba kunyiiza but at the end of the day wange kituufu naye ate naye okutunula ku mwana agamba ono omwana
Oyo no ye muwala wa Aroma gwe mulabaawo. That's essanyu lya nga malaba kusabeza amata anti nga teziriyo. Kati gwe byotya busonga butono. Ez'amata amasomero. Tomanyi ne kiziva okuza omwana tomanyi gye kuva. Ogera kulaba ng'omwana akuze. Nkyakola amasomero ga bbeeyi bonnange. Ebintu byotyanga biri. Ate ozaga neesalako. Sibala taata wa mwana kigenda kumbeera kizibu okumubala unless nga maze okujja in picture. Into byokuza. What happened to your deal with TNS? Originally, Jeff called me and he was like, I want to help you. It was not a sign, eh? No. But then you have to have your own money. Yeah, your own finances. But that's how it is. No. It's how it is. Someone discussing. No, we don't go to discuss it. Because that means I have to detail. No, not detailing. If someone says we're going to help you, or later, No, I think things change because Jeff at one point told me, tell people, tubali muyimbi ngoyina mu sente zo, ngo ngayagala nkuyambe jangu ngenda kuyamba. He said that to me. Tell them, bagambe. Ojo kuyamba nayo jane finances zo. Yes. Kati yaba kuyamba muki. Kulondera music mulungi. Kuyamba kokola production abantu bangi baba n'ennyimba ennungi naye nga it's poor production. Connections here and there because definitely azina. Shechirala. Bimanyi because you know he's a legend, he knows a lot of things. Abalala kufunira zi collabs nti okola nono at a cheaper price almost not free. Even cheaper price, free of charge, you know. Nze we yakukolera yo collaboration ne Grenade yanakumala but it was just a matter of kana kayimba kalungi Aroma Teeka mu Grenade jangu kana kayimba kalungi gundi ne gundi jangu kana kayimba kalungi yogera ne gundi obampe namba ya gundi mukubire aje mukakole. That's how it is. But then at the end of the day you have to have the money to pay producers, to pay the writers. The finances are on you. So it's the support. Oversee everything for overseeing. Every single day you finance. Yes, when money is needed, you look for it. At the end of the day, abana ne bafuna ne bagamba ko tulaba Jeff bwakola nonya manager asolo kunteka mbuli kimu, meaning the management yawo ebya manager obyavaawo. I think era n'abateeka mu sente gye bali. Yeah, n'abateeka mu sente gye bali tobamanyi? Nga bateekamu abantu sente nga kuteekamu kuva ku kyolya kyonywa woofulumye woolaga. So it is buli kimu weekiri. Yeah. Okay. Okay. So what made you leave? Nothing really, but even up to now he calls me. But you no longer in that njogera nga ntya Katonda. Even up to now, like a few weeks ago we met at Caramel and he was like yatava ku Caramel wano nga wali parking Shell kushiro naye wano parking wali yeah, and he was like and he was like Aroma nina enyimba ezakaye jamu zikuja nkukolera enyimba endala. No, he's a good man. He's a good man. Olaba yazizaayo gundi Joiranda sajja tachawa Grenade yamuze oba emirundi 3. Yeah, ino mutima omulungi tachawa plus also your manners. Ati labya yagala mwe mubaba nabyo oba fe ayina bye twagala. So I feel like even your manners matter and he's still a friend and I feel like he'll always be a friend. But twakola enyimba nganya ewe nga ziri mu TNS because every song that Rabanga yayimiriddemu lino kuba mu logo ya TNS. Definitely. That's it. And then I've been doing my music for now. Then nenkola ezo enyimba omuli Rafik Femeka, omuli Rasidiki, omuli Mpeke. I have like 2 more singles. No zange. That is my music. You know, music wange gwe nekoledde nga nze nga temuli anyone behind me. Okoze nga temuli anyone behind me wademu. Fik Femeka ombulamu Mbimalango Rasidiki Chamsana na Chagulo. Olimba which is in Mekwata Newcomer, yes. Even the new one called Mpeke with Unknown Prosper. I have like 7. That was before I had a team that I was working with. So I feel like you do you, the world does itself. The rest. Mewanga waberyanga oli under Jeff Chiwa's arms wa developing were going ill-mannered.
for lack of a better word, what are developing MPCMB? Not only to yourself, but eri banno bemali nabo mu group, even the people surrounding you. Wawuliranga atuuse notandika okuyisa banno obubi. One thing I can say for sure, sitera nnyo kale kwagala ebyaddala ngange sitera nnyo kwagala kwogera bintu biri munda. But kambyogerebwe nti abantu bonna abasinga benze njiriba nabo baagala era mbasiima kuba abasinga balingana baganda bange ate abasinga nabyaddala baganda bange. But at the end of that day, one I can prove that ali kwogera ku ndoza Beka. Every time you find Beka is a very good awuliranga Aroma. But then at the end of that day, era kyali wange nga Beka agenda kuŋŋamba kati kamukwese nga example, not him. Aroma tuwale tulina ogenda ku radio, mulina okufuna boda ngende ku radio ntwaleyo oluyimba. Boda ya mutwalo gusindike. Ngatwala music wo? Yes. Ekyo ekintu saagala mukibuuse nga maki? Maaso. Amaaso. At the end of that day, kiddayo ewange nti even ne facilitation yatandikirwako, I have to have the finances. So bwenkera ku makya kuba okireetedde ku TNS nti nga ndiringa ne Jeff nga tutudde mu meeting ne tugamba we think he can do something for us. Saagenda nzeka. Twagenda wamu. We think he can do something for us. Bwe tutuukayo, before you quote him, he's not doing anything. If he's doing something amukkiriza before, let him do it. Okay. Mukkirize with open arms. Don't fight it. There was a time one of my friends was like, one of the people I used to work with was like, kati ni mwana newe tunakola bagena gama Jeff ya bikola mwana. Ukitegedde. Katubireke mwana. They started losing nga balabanga erinyo lyoli eriba overshadowing. I understand what they were feeling, but we discussed these things before nga tonnagenda no bagamba we going ne mutula ne mu meeting is going to be the overall. We have tukolenga team. We have 3 options. We have this option. Which option should we go with? And you people be like, why kasanyalaze? Yes. And then when we use the kasanyalaze, you start feeling like ate kaba overshadowing. Definitely overshadow you. Definitely. His name is bigger. Toyagala kati abantu bab'omunda kibaluma kati ate eyayogeranga ekyo sifunanga na budde bukimugamba nagaana kuba yakikola natakoma kukyogera nakikola ng'agamba mwana newe tukola bagenda gamba muyaye yakola mutegedde kitegeera kati mwana tukolera kimwana tubimulekere bigaane aveeyo n'obuuza oyo your brand waina brand yo ng'olina team abalaba nti brand yeerinnye mufunemu time neetuuka ate ne baaga ati brand ate bo bagirwanyise biveewo so that ndaba ndowooza omugaso gwabwe weyabayo omugaso gwabwe weri nali nkola ki tebakyagula nali ngumanyi ne kati bo baali balaba oli abasinzizza eri omugaso gwabwe mbadde manyi gwalinga gwa benadise ba foot soldier kudduka wano genda wano music agende wano biki ng'omuyaayo already ebyo ebintu tabiriimu omuyaayi takuwerekera ku show omuyaayi tabeera mu bintu byo omuyaayi tatwala lulimba ku TV omuyaayi ebintu bye byanjawulo. I don't know how to explain it but ali awo just ayagala beera part of production okitegeera at the end of that day nesente zammwe zemukoze tezikola ki tezimukwatako it is kitegeeza if he's adding something to you ayagala I would say erinnya it's a legacy nti ono yayitako mu mikono gyange ono nothing to do with money the way ono gundi we Nigeria wakola ani ono ayina barema don't just it is more about legacy nti walingawo nenaku ezimu ziwabeeranga kangezi yabadde ayagala kuguza oluyimba tulukole nenga tolina ki sente enyimba zeyalondanga wagulanga ngule of course naye ng'agenda kugamba aluno ndusasudde ziina nga yasasula video shooting kuwereddeyo $2 ewa franka yiyiza okwo nga for real just yawulira alina kyakola ki kyayagala ng'akusindiikiriza okole okibeere omanyi I have videos like Nsudia Jeff paid for that video but our agreement originally wasn't with money inclusive. He paid half of the money and I paid half of the money and then at one point enyimba nga Hello Dali yazisasula
Sasula production ewane simu yagula oluyimba sinze yalugula kati nga bojja noonyumiza mbakyalibo oba oyagala bapicking ya leaf balabe kyemukola nga balabanga gwe abeesomerako abalaga nti oli akola bo tebakola. Exactly, because ate kati ndowooza ye engeri ne gy'abalinamu akakadde kasobola okuwa ng'ate oli ye takayina kati nga bambi omwana ndowooza awulira atya bulala, but it was never intended. Awe wava egundi egamba niwatandika obbaawo distance. I think more other things is ngaawo n'obeera ne munno nga mwamanyira mutambula bameka? Babiri. Bw'oba otambula n'omuyayi toleeta nnyo Mpeke. Definitely. Ojjanga ggwe kozi ogenda tambula ku biili ye. Nedda. Kiri bwe kiti. Nina abagayi bataano bange balinga basatu be madde ntambula nabo. Aroma, you've invited me. Sigenda basitula mbakuleetere. Exactly. So they start nayo manyi mulinnyeemukko bwe naava eno tukwatagane. So somehow somewhere we baba nga omuntu yamanyirira okutambula naawe omuntu zagenda oyita emusembe agenda laba nga wamulesewa ewaka naye nange ntambulidde na ku bill si yange siri in position egula boto yakakadde naye oli ali in position egigula fena kwe tugenda onywa abantu bataano anti kati we bagambira nti ebyo ebintu ebyo yabikola okyuse naye ate ebintu yabikolanga nga alina waabatega mufune abantu abagenda bawa finances like men iki nga batwala mu bifo okubatega so that finances temwogerera muyaye kuba omuyaye ye he has always been going out kyekitandise kati muntu wakunyumirwa mwagala oba kyaliwo oba toyagala kujja ng'osigalayo ewowe yakunyumirwa otegeeza ki gwogambye muntu wakunyumirwa he's a lifeist he goes out every Saturday ng'abeera ku gavana kwagala butayagala it's a must oba onaogenda okimanyi tuvayo ssaawa 2 za kumakya atoyagala kuzinga obulamu bwe because Mpeke kati gwoba oyagala okujja ogenda naye jangu ng'okimanyi tugenda kuba pata paka kumakya. He's not doing anything wrong. I feel bad when people say he did something or he does something wrong because to me he never did. Ate tankonitenga nkona ku muntu yenna. Okay. Wadde okujjako ey'okuneeyambiranga ye where he could. Okay. And even up to now we are friends, even up to when I sent njagala okukola naye kati. I can. Exactly. So but people shouldn't really judge him given the outside circumstances and words. Atebanamusinkana on one-on-one. He's really a good person. He really is, by the way. Then another theory nejjao omanyi mwalinga kigana kya nnyana omanyi kyekitegeeza like mwali obuyana obungi nga muli wamu by that time Joweranda yali azze waliwo oli Rahuma Pink yali waali waliko who else ojikayo nabasanga nga kugundi ku cricket oval wano mu VVIP nga mwena muli awo mwalinga abawala nga bana by then negundi yali azze ku board ne Kinbella ng'atambula nammwe so ne baga mmwe kenyini mwatandika okwerumaaluma nga mwerwanyisa buli nga buli omu yayagala okubeera okumpi ku kido nga oli balaba munenga agenda ng'agamba emikisa gyange gigenda nga muli obuwala bungi awo sibimanyi like for real sibimanyi because let me say this ogendayo nga waliyo Grenade ne Pink bokka nembeerayo nabeerayo for a while Pink n'avaayo listen exactly live along okutambula n'abantu because Jeff ayagala nnyo abayimbi abawala kati kankubuulire abaagala awo mumunyumira abagana abalaba ko bulabyawo nga muli n'abagulira ebyokulya ne mulya ne munywa n'abatola mu studio ne mukola ennyimba. I think it's the reason why abadde akolera nnyo ne intercollabos abaagala. He likes us. He says we have manners. And of course you have manners. Wale omwala talina manners. Mpisa given ku balenzi. Okitegeera balenzi balina boys have no manners, girls have manners. We have manners. Ojja kumbogolera ngambe toddamu okukola kino era nsale. Ogusale. Kitegedde omulenzi togenda mubogolera mu bantu aleme kuddamu naye nze omubogolera ne kola kino nekita. So he says we have manners. So I feel like when naliyo then Rahma n'avaayo bwe yavaayo n'osigalayo nze the allegation ozijjukira nga bagamba you the reason it really had nothing to do with me naye nga wabiwulira
Yafuluma ne bagamba walemesezza omwana ng'oyagala kubeera yeweka. It had nothing to do with me. Era when you can, you ask her. Twalina dduwa naye kimubuuza n'agamba ng'akyalibeera ku Muti House. Muti Homes. N'agamba siggwe. Sibirimu bambi. It is a different case. I know that story, but it's not my story to tell. So then, Suga ne Grenade. Then Grenade naye ne ba separating. Kati ne wabeerawo nze. Kati wabeerawo nze ebyaddala nange ne nkola ki? Ne ngenda. When nagenda. Money. Nothing like me. I just didn't have money to do things chap. Kuba kati naliwo nze kanga. Banno badduse. Kubanga mukola studio if you have the money finances, but I didn't have it and the pressure was overwhelming. The pressure nali sigisobola nganze. Hey, that's how wavirako ku scene nga tetukyakuwulira bulungi. Just when nabereranga kupowa nga mberayo wange nentayo oluyimba lwange lumu myezi 3. Nentayo olala lumu myezi 3 nempowa because I didn't have that. Ngeno bononyeza oluyimba ononyeza rent. Ononyeza sente z'ennyumba, ononyeza audio, ononyeza video. Ana Ewaka jukira nze na Violet. Nze nakave waffe ndabika maze mu kupangisa sinaweza na myaka 2. Mama wange yamala nakungamba nkoyo konko nakumuna ogwekiro. So I feel like I can't go back. Meaning your mom chased you out from home? She didn't chase me, but no, she said she did. Yampa ne sente zipangisa. Aba kwegobyeko. Yali akwegobako. Yakutuma abana tobaleeta. Noza nagamba wenna amugoba wano. Osanga nandetera omwana. No, yangamba ogenda kundetera obuzibu. Ebisawa z'okonkola. Okomamu sawa 8 and teyebaka unless nga nyingidde. Okitegedde? Nakuwa rent. Teyebaka unless nga nyingidde ki? Ennyumba laba nakati tubeera ffenna. Kati mami wange wamanya nafulumye. Teyebaka unless nga nyingidde. Kazibe 11 ez'okumakya. Kazibe 9, kazibe 8. Let me even give you an example. Turemani nayo video shoot. Ewaka. N'afumba emmere. Nenkomawo ku 9 nengisanga ng'eyokya. So you understand the kind of mom that I have. Yeah. Okitegedde? Wali omu she gives me too much attention. Yes, because I'm an only child. I always explain this that people don't get it. Attention mami wange jampa nange oluse malako ebiki. Emirembe. Nalabanga okuva ku attention oyina Vewaka. Vewaka manyenga mu mutima nti tobeera wano. Dhanyo nkukubirenga simu dhanyo kulindanga wafulumye nnya nga mugenze kukola nga ngenda kulinda ku 11 nga teyebaka. Okay. Nangamba funa ennyumba okumpi nenjifuna najja n'alabawo nengisasula n'agisasula. N'asasula maama wo? Yes, n'asasulira. Okay. Nemera, so she gave me the starting point. So neka rent yokawulira. Lakuwa buzibu yangamba todda. Mama Yangoba rugobi nawe. Mama yako. Wallahi. Rent yokawulira nga okawulira. Nga sente ozina mu ngalo bwoti. Muwongo inakyo yagala ozikolamu naye ng'ogamba ate nino ziwalandiro. Nyini zaagala. Azaagala. Ate waffe ssebo looya. Taliiko kumunyonnyola. Awo. So okay. It's sometimes like tubadde wakozi simanyi tutuuse tutye. Badde atugamba byago. Okay. Ekyo kyo kitegedde. So money made you leave Jeff nga tosobola coping up na speed. Engeri gyakolamu emirimu gye. Waba kimu kyetagisa sente that is otaalina. Yeah, this talina. Exactly. Ate nga tolina additional mulimu gw'okola. No, I don't. Wasoma biki? This senior 6 dropout. Sasoma campus. No, you are not a senior 6 dropout. Dropout abati yakola finals. Najisoma. Wakoma mu senior 6. Ato wa dropout. Sasoma campus. Wasomera we oluzungu lyabayigiza olufu. Nasomera ku Broadway, nasomera ku Trinity. Broadway yawa, Ntebe Road. No, Broadway Kawempe. Nasomera ku Trinity, nasomera Kawempe Mozile. Je bakugamba nti oba omaze senior 6 wa dropout. Samalako kusoma. Wamalako. Samalako sasoma campus. I did sciences. I was supposed to go and do campus. Ani yakola sciences? Me. With this head? Oh, I'm very smart, my nigga. Wakola combination ichi? BCG. That's biology. Chemistry, geography. Hey, what? Hey? We go. Of course, by the way, I'm smart. Wafuna Mpeke?
No. I was supposed to do sciences. My mom wanted me to do nursing. Nursing. Then what stopped you ogenda okweyongerayo? COVID ate nga ntandise okuyimba. Kati saddayo just. But it's still your child, you can still go back to study. I know naye bicyangayaza. Ate kugayaza how? No, by the way, buli muntu alina talent erina weekoma, profession nekola ki? Nekwongerayo. We've seen abaana nga talent etuuse nga tekyalina kyemuleetera but profession yabinokolako. Ate gwokyali ali 20s, you can still go back. Tunano universities ezibeesibyeko abayimbi zibawo ebintu ebyobwerere, genda osome. Mwina kyeriwe. Oyina kyoyagala kirala, oyagala kuwa maama wo n'omwana. Muzzukulu. Gwe, tulina university wano ku Gaba Road yeesibye ku bayimbi. Gwe ginoonyereza eri ku Gaba Road yeesibye ku bayimbi ebawa. Ate eri ku Gaba Road. Katulina eri ku Jinja Road nayo yeesibye ku bayimbi ebagaba ebyobwerere. Genda obeegattemu. Actually ku Gaba Road ziriko bbiri. Gyoyogedde n'endala. Ogenda zingamba. Ndabe. Gyoyogedde n'endala. Nina Rose manyi gy'asomera. Nina Rose akusinga emyaka emeka. Sike IU. IUEA. Nina Rose akusinga emyaka nga 15, 18. Naye yaddeyo n'asoma okitegeera. I've seen Babanina Kugundi, Karoka Seat, abantu bonna bali ku Victoria University. It's not too late okuddayo osome. Yakuddayo. Get a professional. At least osobola okusoma obwa maid. Nago mulimu. Toseka. Nago mulimu. Mbera kati. But Ricardo omuntu amanyi mulimu gwakola? No. But ayinza okuwasinga abayimbi bangi. I know most babikolera bweru. No, akolera wano. Naye akola omanyi restaurant eri awo waggulu ku gundi ku bagiyita eni yali nvudde mutwe akola delivery bamuwa ne piki ye bulungi bana bambala obugundi bwa blue. But he's earning. I'm sure he asinga abakera ku makyanga tebalinamu yadde olwata. Era ne luli nali ntuddewo n'omugagga wange najja nga alina delivery zatola. No, muwadde just example. Okitegeera. Of course. Asinga abakera ne baayuya ne bakola. Kituufu kyoyogera. So then you one of the artists ali hungry for management eyakera ku macha n'onoonya sifuke n'omugamba nange njala kunsayiningo nteekemu ssente. Bwe yagamba nesaagala seka. Yeah, I do. Mwalimu meetinzeko? Yeah. That's what he told you? Tumukubire. No, but that's not true. It's not true. No, it's not true. But it's not true. I've met him once, but I think we've talked on phone like 3-4 times. He happens to be a friend of my friend. Akwana. Si kyekyo. No, si kyekyo. Bambi si kyekyo. Okay. Sefuke is a friend of your friend. Yeah. Kati ate mba mwogera ku ki? Kati ulira. Omuzindaalo guno obuzibu kola kakukola nnyo. Kyali wange yaŋŋamba abantu sekanga basere ntugoma osikana tuserekera yakakadde. Namulanga atwogera n'akala. Tewali nothing tusabe. Temusalako kigambo. Oba ogwange mbadde ngubisse. Okay. But nothing like that, really. Okay, just he made a statement nagani n'abayimbi bangi bali mukuntuukirira ambasayiningi. N'amashotingi erinnya lyange? Abali around. Ndoza abali bamulabyeko nga mwogera bebagamba nti gundi twamulaba nga akusaba omu. So I was like, you're hungry for... But that's a lie. But by the way, I have people looking for me to sign me, to work with me. I'm just... It's the truth. It's the truth. By the way, it's the truth. No, that's what you mean. I have a brand. Definitely, I have a brand. I have music. But okubana a brand, ne music ng'omuyina, but finances chikulu. True, but kankubuuza byenkola ani abadde abinkolera. Kitegeeza I'm not that desperate. I can be smart. I can be sobola okumanya nti awe nina okugattagatta ssente zange okukola bizinkolera. Let me ask you a simple question. Do you have an additional employment what just sent? No.
at the moment. No. Ozijja mu music wokka. Yes. Aroma tondowoozesa. Oli wadembe. But I told you the Nabali truth. bagenda lowooza sinze. It's okay, but I told you the truth. Finances zino ozijjawa. Music. Oyingiza otya? Shows online. Shows mmeka. Depends. For that, no, this year watandika eh? Mpayo posters 3 zobaddeko. I think those yazikuwe. Posters ngobaddeko. Yazikuwe. Anko mpayo posters za gundi ono 3 kwabadde guno mako gwatandika. Oyo gede shows. Of course, and online, and so I work. Izo sente ntono ensonga lwaki omuntu asobola okutunuulira n'akugamba nti no okola ebintu studio ziri expensive. Listen, omaso okutunuulira n'agamba okola ebintu at a slow pace. It's because weewa obudde. Kyekiri kyennyini gye navudde nti pressure n'enkolayo ebintu ya pressure sikola ki? Sigisobola. Nyumirwa n'enkola ebintu ku pace kwenkola ki? Kwembisobolera. Also yes, studios are bay, but also yes, producer y'omu asobola okugyako n'akakadoli n'amujjako emitwalo 3 nakyo kimanyi. Yeah, true. Ati nekyo nakyo kimanyi. Also omuntu producer y'omu asobola okukola video y'emiliyoni 7. Omulala n'amukolera ku 5. N'amukolera 3. Ekyo nakyo kimanyi. I don't know why you guys act like you don't know that. Mugamanyi kiki? Mazima muli omu gyowere bakira batya gyeweereegera gye bakutwalira. Nsobola okubanga I can deal with someone nga sente zagenda okujja ku sizagenda okola ki? Okunzijako. So we do. Wano gwe wali waggulu kitegeeza wano baali bakusasudde. Ate bayinza okubanga tebansasula olowooza ndi muzannyo ndi mu byakuzannya. Teyako musaamu maaso ddala. Posta eri emu yokka. Abikulaga ebirala. Akuwe chat siza akulaga ebirala. It's okay, kale tulabyeko. Oli wa setemeka. If someone is to book you. You can talk to my management because kisinzira wa? When and where. Ne date imataringa. Oh yeah, cha date ya kitufu. Ngamba tuli wano mu kibuga. You can talk to my management because the date also matters. Bangamba akamuntu kakovuga musajja yakakusigamu. Nedda dia. Ebintu byakyuka namo kwatabuka si number plate n'okugenda mu Google. Ayinza okakusigamu buli kimu n'akiteeka mu mannyago. Temunnesibaako. Nimbi akakusigamu. Nedda. Wakola obwa makanika. Nedda dia. Olowooza lwaki ke nnina for 2 years. It is my own car. Ntuyozo. Yeah, it is my own car. Atandika okusonda sente z'emmotoka kuyoola. Yeah. And you know how many years? Yola tagenda aweza myaka 3. Yeta awezeza myaka 3. Awezeza. Yeah, natandika okusonda sente z'akakamoto. Oba nampa balina kumpa zi Range Rover. Oba zi Benz. Naye eyo Toyota nedda dia. Nagyegulira. So with the kind of industry gye tulimu right now, bantu kwekuba kwesika gwe gundi tomanyize nkusinga obulungi. Twava ku music kati twewaana appearance. Kituufu. Ekyo obiraba? Nnyo. Nze nkusinga ebbere nkusinga entumbwe. Simanyi nnyirira nnyo. With the kind of gundi gye tulimu right now. Nga tabakyala emabega ka mbadde mu dominators. Nga buli kyakabi musically bakyala bakikola. The first ever most battle recently ezebadde y'abakazi eyo ne tubawa tick ng'ennyimba muwangula gundi artist of the year ya in year out ekyo tukibagwadde naye these days kiki what's wrong lwaki muzze kwewaana mibiri ate kati naye era abaana mubaleke beewaane ne bye balina babiina kati gwe olina ebbeere olina ebbina olinawo kala dayasi babiina ama tebabiina ndi kalalesi bana balina kala kasooka mbye kala olumuzi otya abba olina kala mubaleke beewaane it's the era. It's the era, you know, your wave. It's the wave. People no longer care how good you sing, they care how the image, they care about the image area. Manyo playing a wig. It's the trend. Mwagala bakolechi. Though not mulimu aba abatono nga they can see beyond
fana nayo ne batunya music kati yes big up on yourself if you're that kind of person kitegeeza gwokyayina essuubi mu Ugandan music industry tibwe we bamala okunyeenya ebbina na byonna ne babikola era oddamu n'ogamba yayimba bikyono kati gwe weebale wamma tukwebaza tusiima era gwe ensonga lwaki ffe tetunabalaga bbina tetunabateera nuduzi tetunabalaga ki akanugu kazze abaana omezeemu akasajja no abantu abakyakiriza mu music nga bafokasinze ku music they are the reason why tetuneeyambula kozi naffe tusobola kozi tukimanyi gye bali kati ffe abayimbi abamu katugera tukolerera kiri nti music is music but then nabali abakola kiri mubaleke beyagale balekereyo basalawo okukola mwana muleka anyumirwe anti otumira at the end of the day bw'omala bintu babirabye byonna biweddeyo kambe twamumanyira ayina ebbina eddene then what ekyo ekibuuzo si kyange kati ekyo kya then what tolina kibuuza nze kuba nze sinakusunira nako wadde kusuna kuki bye nnina okulaga ate ebinaagaana oza tetubalage tugenda balaga ate okubalaga kirimu ki Aroma kakubaisaamu obuyisa weevu Aroma trending on Twitter #1 ngotwadeka one time view ate baŋŋamba ennaku zino mugaba bu one time view oli n'anoonya obujulizi nga takyalina waabujja mwayiga ofuna essimu endala tetubeesiga omwana walabira one time view asooka funa ndala nga tanna recording ogerwako katambula kali mu ssimu bbiri naye nga era katambudde but it is what it is. Let people enjoy let people live their time, let people have fun abafokasinga ku music bafokasinge ku music Uganda etambulira wamu n'amawulire if at all we wake up also cause teri gwe bagana gakola mu Uganda aba choice yo ebyo n'omulala byakola teri agana diaspora bikola so kera kumachanga nawe oliro yagala bikola naye ng'obikola era kuba nayo teri agenda kugaana kati wali nsonga lwaki oba oteeka akazito ku munno these days music ya taking a sides tulina abali mu federation tulina abali mu yellow tulina abali mu red have you been federation lately? No. Waliyo baddeyoko? Naliyo like sometime back nga batuyise nga batugamba tujje tusigninge but you signed? No. To a signing? No. Why didn't you sign? Simanyi wabula but what can I say Obyandi bitandika tebatuyita twekanga bifaananyi kati nze kasaba atandika tukuŋŋaanya akakantu si just simu bubi nengendayo just kale nze nakitwala nti baapimamu baali baapimamu ab'omugaso bwe basooka okubeera mu meeting ezasooka temwayitwa twayitwa kuweza number and when I went there and I saw what it was about it is something beautiful and nice but the siweza number Sibera we study appreciated. I'm good at being alone. I have no problem being by myself. What are visible to bao? We study visible ngambere wange kazigo. So I didn't go back. But the cause was the cause is really beautiful for your and music. I appreciate Papa. That is a Dikenzo. Thank you. We appreciate you. We see the updates. The good thing is that the biggest number is there. So when all is said and done, we will appreciate. Yeah. Tuino musango guli mu court ogwa Muhanji ne Bebe Cool. Are you guys following this case? A little bit. Why do you say a little bit? Atenga ekintu kyemulwanira wano mulina okufuniramu ekyokuyiga. I think mwena mwandi wadde not in a support of Bebe Cool oba Muhanji but to go there learn how these things are. Nze sabitegera bulungi nali ndowooza bana byakusaaga. Be serious? No, nze nali manyi just tewazze ani yalo isoko lopa. Bebe Cool yalopa Muhanji nga Muislamu egali tewazze bichi nga muvumye. Kati ekyo kinze kinasembayo okumanya. Nempulira biri mu court. But I've been to court twice. Okay. But it's all about copyright. Okay. Which je mulwanira. Where I think mwena bayimbi mwandi borrowing a leaf okumanya how to fight for your rights. Music because mugamba copyright teriwo but weri is the modern day amendment teriwo byabwe Muhanji yakoze ya mu booking waliyo yimbyeko comedy store waliyo yimbyeko music wo we bali bakubooking bakugamba ogenda kuimba comedy store right bakugamba ko nti
your music your content after is going content to be uploaded. agenda kubamugera mu uploading ku YouTube then bamukose ne ku TV. No. Hakati ekyo but I thought it is more of promotion because nze nkyali muto mentally omanyi oyinza okubanga okyazimba brand ati ebweru tekirizibwa anti kakati bwamu uploading anafunamu nawe oyina ofunako share y'omuntu kati ekyo bebe cool kyeyamutwalira mu kooti. Kati the statement you've made is the reason you're supposed to be in court omanye how the things are done. I understand, but then again, nze nga Aroma era oba ogenda ku uploadinga ku site yo nga ngifunamu konyinza okuleka nkyatandika nkyayiriba bali ba big three balina buli kimu tetulwanira kyekimu no with a copyright mu level yemu. That's why tulaba omuyimbi ani Chike teyayimbira myaka giwere 3 he managed to definitely nagulya bazadde b'ennyumba neyegulya ennyumba n'akola. But can copyright work in Uganda really? Yeah, it can. Not wemba mukoze the only nga tukyalinawo abaana ku mobile money ku library abasala oluyimba lwange n'essu 2 ekyo kye mutategeera modern day amendment abo bonna batwaliramu babasoke bajje waabo kuba bo anti the modern day amendment gye muteekeddwa okulwanira kyo bulaka temusobola girwanira nga temusoose kumanya ate biri copyright eriwo already. Nti modern day amendment ne bu earpiece omuntu bwakolera basobola obucharge bw'oyita ku airport ng'olese gadgets ezita music bajjako sente bazicharginga omusolo ne zigenda mu UPRS kuba ezo gadgets ziholdinga music okitegedde. Kati ekyo kyemukola ki kati muteekeddwa okuyiga ate nimwe temwesulayo gwa naggamba. Kati awo wali obuzibu anyway saze kusomesa copyright sinze musomesa wammwe nze mbadde mbuza bubuzo mwagendayo ko mulabe ekigenda mu maaso okitegeera. So with the music sawa zino we rating otya rating kuba tulaba these days tulinawo emiji gyegirese nga gyereetera bw'ofulumya nfulumya obadde obiraba ennaku ebyo n'olaba nti tubaddewo ne kasaako nga kafulumya. We ratingira oliwa anti okuratinga kwange siraba okugira n'okwo okufulumya because I feel like okufulumya kwo kutuufu tulina okufulumya music and we need that competition. We definitely ate nga gyemyaka gy'olimu lwaki gwe togyegattamu nta naye era okuyuba bakita batya muyeyo omungi bakita batya I'm looking for the right word okuta ebingi nga tebigenda kukola it doesn't make sense to me. Abadde akola. Yes, it does, but Olia Kapeka alese, no ulira Nandolavu alese, no ulira Ava Pisa atade, no ulira Nangenta. Kuba this year, if you mention, I've released 2 songs, and one of them is even right now #1. So Mpeke is doing good. Have you checked YouTube? Have you checked like countdowns of radios and stations? You should check them out. So nze nganze omuntu nyiza obutakulembeza nnyo kya kuta mu week emu nnyimba 2 because kidayo wali ku finances nga at the end of the day enyimba ngenda zocha kuba just nga zigenda kukomawo ku TikTok nga zirinako 10K challenges ngomaze. I believe in doing a project that I actually want to focus on. Jagala nnyo nkola oluyimba nga ndu focusinze ku fully nga siri mugezesa TikTok we eri mutusa nnyo mu state yogezesa tayo ka clip ogezese tayo ka clip ogezese ate abangi badi mu kifolo kigwa. Yes eri mutu forcinga okugezesa naye ogezesereza mu sente zo at the end of the day ogezese kituufu kikola nti obagezesa mu 3 n'olaba lwe bawadde no focusinga ku yes you're wasting a lot of money. So I believe yes I mean the same generation but I believe nze ngenda kukola ekyange nga wensobodde so singa bo bwe bakola. Position zo nazo ziri Aroma music QG Aroma music wonna buli wamu ne mobile money nayo social media bale tukimanyi kakati linako if you given to choose ndile ebizibu musimuletire ebizibu if you given to choose Joey Landa have a piece tochikola sijja seyena gwe nonda bombi
I can't choose between any of those ones. I can't really. Why? Bana bachiwanuka boy wange zitankula ntalo. Vinka ava piece. Tochikolera. Tozanya akagundi ka defensive game naawe tosobola kubanga tulina akakusingira. Ani the dryers. Shiba Cindy. Shiba. Shiba Nwaji. Bonna. Game njivuddemu. Exactly. Better. Njivuddemu. Foka kati. Goma engage njagala Nwaji. Tegezo okolo. Goma engage njagala mu Shiba. That's what I'm saying. Do you know how much I love those people? Like Nwaji is my favorite artist, literally, in Uganda. She's my favorite vocalist. Her and Aroma Namakula. When I'm doing vocal drills, ngangezesa dobozi lyange. Nyimba za Nwaji. Yangu, like njagala nnyo kulaba basobola oyimbira wansi. Omukwano gono gunkubanga mwenge. Kati ye muntu akyasinza oyimba toni za wansi. So literally I listen to her all the time. Kati nate we njagala gezesa if I can sing. Nyimba za Aroma. Akanchwaka katono tono. You get kati ebyo byempuliriza bye ebintu byange wadde ate si bya nyimba ennyo, so you can't make me choose between one or the two. She has the perfect brand of a star. Of a star, Shiba. Yeah. Okay. Gloria Bugi, Shakira. Achimukole ebintu ebyo. Wachi? Chichi Lundakom. Who would you go with? Gloria Bugi, Shakira. Adiyegwe. Aroma. Ani. Ne watondeka. Tulonda exactly. I don't know zenkuwadde bantu babiri. Gwe mpake tulonda. Gwe londa kugoga nti ono ngena naye. Bro, mpake tulonda. Gladiator alien skin. No one there. Tekuliye. Tekuli televizibu. Ate ebyaki. Unknown Liam voice. I can't choose. Kwaba babiri, really. I love them both. Those are my boys. I can't choose between the two of them. Combination is on B. Same B. No, you supposed to choose. No, I can't choose between any of them. Them is my friend. Them voice is in my video called Chamsanana Chagulu. You like Jirim, and then have a song with Unknown Prosper. So how do I choose? Bebe Bobby. Bobby Chameleon. Abantu babiri banjawulo both. Bombi batwala. Bombi batwala. Wadi representative wange noli muyimbi wange. So yeah, both of them. Anyway, tubadde ne Aroma. Just go to her YouTube channel, subscribe, follow. I love her music. Watch, mumuwezi follow, mostly watch. No more follow no labe nyimba ze zonna. Let's pull that Kamani. She's a solo with a team. Yakola naye yetaga okubanga gida. Naye ngangenda kubagamba boyagala niyo ne motoka. Naye boyagala ngo gichuso yagala swappinga. Obelengo yogera yompola bamuyita Sula Motors. Sula Motors ebya solo bikolera. Nofune motoka y'ebiroto byo. So Sula Motors botuka emachindi ekulagirira. Emachindi awo ku junction olabawo. Olaba ekidda ku Entebbe Road. Olaba Africa Oil amafuta kati opposite Sula Motor wali. Abanja kibanja mpola oba ne muswapinga. Buli kika kya motoka kirina a car of your dream. Asobola ogikuwa nakubanja empola, so buli kimu abasobola okikola awo bakinagira. Then woba oyagala okusuubula ebintu gadgets biki bamuyita buy with Joseph Ali China with genuine things ebiri e China n'abikuleetera e Kampala. So nomuwa sente n'abikusindikira osobola okugenda n'osuubula n'akulambuza obutale bw'ogenda obbijja. So buy with Joseph abajja bikolera bulungi nnyo. Aroma siibula abantu. And promise mom this year ogenda kuzaala. Omwezi owedde maka guweddeko. Tuli mu gwakumeka. Tuli mu gwakuna. Olubuto lwalwo no wabayaso. Tojanga mutokolanga ka abortion. Sebo wala obuto baluzalira ku myezi 9. Wali okoze ka abortion? Nedda ddia. Myezi 8. The first time you auntie. Tokolanga ka abortion. Nedda.
Sikuzza to okozesa rubbers. Oyina akaweta. Bannange. Okozesa ki? Seegatta. I'm abstaining. ABC. Abstaining. ABC manje soka abstaining. ABC manje kitegeeza. Hey, wekubye omupiira weegadda. No, A is abstaining. And B? B is what? Then is C, use a condom. Yeah. Okozesa condom. Caution. Abstinence. Hey. Is the key. So, akasambe kugamba about your fun. Guys, thank you for having me and Thank you for having me. Ani akufunye. Ugwe ku platform. Anyway, vida. Mama mwebale kulaba and I have a new song called Mpeke. Mpeke. That's with Unknown Prosper. It's a beautiful song, so check it out and I hope you love it. Thank you. Okay, video ya fulumye? Yeah, video ya fulumye by the way. It's 3 days old now. 3 old. Yeah. Ku channel za mweko mbi kweri? Eri ku YouTube channel ya Aroma Music UG, audio ali ku channel ya Unknown Prosper. So mwagabanye gundi? Mliomi atekayo kimo oli na sayo audio atekayo video. But later now oleja atekayo video na otekayo audio ewo. No. Mliomi sayo kimo. That's good. Yeah. Walabanga cha video gwe kikolera. Yayagala atekayo audio, but I think because I don't know, but he said katekayo audio because also he did the writing, then tekayo video. Okay. Yeah, wandika, so same. I love that spirit. Yeah. Okay. So the next project yetuzaako, is it a solo or still It's a single. But ne collab nina nyingi kati ndi mukweroza. Ndabe. Aliwa jetuleka. Kandabo banjize mbanjizaako nenga njasooka kuzaako single. Ogera kuzaako single. Yeah. Okay. For bookings, bakufune bati. Bookings the number kwa ziri ku social media. Zebawe at least. Bambi zebawasiza kwana. Za kumubukinga tonyiga eba ngambe naku zo muyimbira ku microphone mpulira bibyo mukola amaloboozi sibe byaddusa Anita ekiro mu room daira tewamulabanga dduka badie namba erizo 754 427 789 0754 427 789 aninga ejo fanana mu Anita the diva mukazi mulungi mfanana muko. Thank you. Musule bulungi bwera. Bye. Ziba tete chikameka. Doza tusi insiukido ne kamera. Tosobola siuka.